Yes, Fadi TV kimbanikiza akadde kano mwasibye mutya mukyamina kubasaba ojimpereka like video eno nebagamba nti musubscribe ate munyige kadi. Waliwo mawoni agatambatambula galaga ennyonyi ya Uganda nti yagutte bw'ennyonyi ya Bombardier eyo mu South Sudan. Naye abasinga bagamba nti bino bifaananyi bya AI munege mawuli agali mu kubanga gatweninga okufuna ku olugo lw'alesano za 12 ez'ekawungezi. Amawuli gano wegalanigidde okubanga kolaki wegalanigidde okubanga gatrending awola abasinga beebuuza ennyonyi eno okugwa yabadde yeetisse kasasiro yabadde yeetisse biki we yagudde batekulyawo kasasiro nani ki naye nga muneebyo ebitambatambula akadde kano ku social media wabula tana kubanga boogera ku nsonga eno aba civil aviation jika civil aviation yekwasaganya ebyennyonyi mu ggwanga lyattu Uganda naye nga Bannaganda basinga balinze civil aviation eveeyogere ku nsonga zino obaolyawo banaakola ki banaakonfaminga nti bituufu oba si bituufu naye nga jjukira ennyonyi ya ggwanga eya Uganda Airlines yawatandise okubanga ebuuka erituuka ne mu ggwanga ndowoozi lya Bungereza bwe mbaseerabidde nawudde bagamba nti baanase okubanga bakola ki abatuuka e Bungereza era abantu abagenda e Bungereza bandibanga bakola ki bagikozesa okubanga ebatuusa mu ggwanga erya Bungereza naye nga information etambula bwetyo bweraga bituufu si bituufu bituufu si bituufu kyagezako okubanga tulinda civil aviation tulabe egenda okugera ku nsonga kyeno kubanga ekifaananyi ekyennyonyi kiraga nti ennyonyi eriko bendera y'eggwanga lyattu Uganda eriko akanyonyi kaŋŋaali jjukira ketukozesa kakwesed crane ketukozesa kaakati lwaki ennyonyi eno eriko kakwesed crane eriko bendera y'eggwanga Uganda kankyogere bwentyo lwaki balaga nti yagudde ku kabenje ye lwaki civil aviation tena kubanga evaayogera ku nsonga zino nakwata abasinga bagamba nti bino si bituufu bino bya AI tuwenze civil aviation kuva kwogera ku nsonga zino ebintu bya AI oba byalaali yegina okukola kirina okubanga etangaaza ku nsonga zino naye ng'okuva olunaku olw'eggulo mpaka nakaakati gemawuli agalimu kubanga gatrendinga bagambe gatandise nga 12 ez'olw'eggulo olunaku olw'ejjo olunaku olw'ejjo kumakya olwaliro kumakya bwana wancha kakedde kubanga gatrendinga era ebifaananyi bongedde okubanga babishiyalinga omukuba ne babishiyalinze kumukomo byasokedde ku social media platform eyomukutu ogwa Twitter ne bijjanga bijja mpolampola ku Facebook bibyo ku YouTube byalandikidde ku Twitter gye byasookedde ne bijja ku Facebook bibyo ku YouTube mpaka nakaakati mbagambe kuvaana ku lwagolo zatasanga 12 ez'olw'eggulo bifaananyi bya AI oba bya ddala. Stay on YouTube platform sekalanga following Fadi TV jikosa ne Fadi UG News waliyo KBTV jikosa ne KRTV Uganda now bani updates na value bana mawuli agabaga trending chino kachichimu kyakatika kumfollowing auto subscribe ngojige kale bagamba nti mwakola kyamanyi okubanga mugifollowing abasinga bagamba mbu nnyonyi ya Bombardier nyenyi ndabange entono nze ku Bombardier njukiranga ennyonyi enneneko ennyonyi eno nnyonyi kika kyeno yawananyini nnyonyi yani eno kubanga eriko bendera y'eggwanga lyattu Uganda civil aviation yekwasaganya ebyembuka z'ennyonyi mu Uganda lwaki tenaba kubanga evaayogera kwogera ku nsonga eno kubanga abantu abasinga balinze civil aviation eveeyo eyogere ku nsonga zino kubanga byongedde okubanga bitambuzibwa ku mitimbagano egya social media abasinga babifudde serious nti byandibeera ebyaddala n'okwada abasinga bibuusabuusa nga bagamba nti bifaananyi bya AI information iraga nti ennyonyi yagudde Juba n'abasinga beebuuza yabadde yeetisse kasasiro oba we yagudde wali kasasiro nzolengera abantu nga bagyetoololeddeko bendera eringanga yaggwanga lya Uganda kaakati abasinga beebuuza kiki ekigenda mu maaso kiki ekituufu ekigenda maaso okutwaliza wamu buli muntu ali mukola ki buli muntu ali mukubanga akyebuuza kaakati civil aviation egenda kwogera gye ku nsonga eno egenda kwogera ku nsonga eno daki ekifaananyi kya AI oba kya ddala tujja kuba tumanya wagibigenda okubanga bikomekera naye nga mwongere okubanga mu following Fadi TV gye mujja kubanga mujjusa
Apuleti simba nazo ziba zitambulatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda. Comment section weeri awo, sooka ontera obubaka mu comment section wansi awo ate osigale nga ogifollowinga munange bimu ku ebitambulatambula akadde kano ku social media ya ababaddemu baawonye tebaawonye byonna bikyali bibuuzo ebibuuzo bingi kyokka ansa ntono. Tulinze tulabe bunaaziri lunaku olwaleero civil aviation oba inaabivuddeyo ng'eyogera ku nsonga zino eno ez'ennyonyi balumiriza okuba nti eggwanga lyattu Uganda eyagudde wali Juba mu South Sudan. Eba ekola ki etangaaza abantu abasinga kubanga abasinga bakyatabuddwa kubanga abasinga bagamba bifaananyi bya AI ate bagamba nedda ebifaananyi si bya AI kaakati ebifaananyi ebituufu biriwa ebifaananyi ebituufu baabikuttemu nga Ennyonyi abadde ya ggwanga ddala sitoole ki manyi ne AI yajja naye bwetegeeza bulungi ekifaananyi kiringanga ekyaddala ndoza olengera bendera y'eggwanga lyattu Uganda yiyo yeeriko kuba eno si bendera ya Sudan eno si y'Abasudaani eno bendera y'eggwanga lyattu Uganda. Kati bwekizwe kiriwo ekituufu kiriwo ekikiyamu tujja kuba tumanya wa ebigenda okuba nga bikomekeera. Just following ate subscribing onyike kale ojja ku receive nga notification whenever I upload a new video on my YouTube channel. Mbagala nnyo mwenna era mbeebaza ne mbagamba nti mwakola kyamaanyi okuba nga mwasubscribing ne munyiga ku kade bagita Fadi TV UG likinga commentinga civil aviation ebyeyongera okuba nga etangaaza abantu ku ebyo ebyabadde. Mubeere bulungi, mbagala nnyo mwenna mweraba.